Omuyimbi Alien Skin asimatuse munnange ate ofuna obuzibu obw'amaanyi ennyo wali ejjinja wabadde munnange ate ku mukolo gwa Speaker Anita Among esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusaako bannange ekibadde mu butambi oba ekimutuuseko munnange ate mwana mulenzi munnange ate Alien si birungi n'akamu byengenda okubeera nga nkulagakoko maaso awo kw'ossa n'omuyimbi King Saha esayidi wali abadde nno mukakasa esayidi eno jjukira nti nno yeetegekera munnange ate ekivulu kye oba konsati bampita Geminati nsinziira ku Geminati Yugi mu byonna nno kansoke nkutegeeze nti nno kati tobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kantandike munnange n'omuyimbi Alien esayidi eno Alien Skin yabadde nga yatuuse dda munnange ate wali mu jjinja nga we mbadde nkutandisizza ku mukolo munnange ate ogwa Speaker Anita Among esayidi eno naye omanye okubeera nga yakamaliriza munnange ate ova ku stage bw'ati bannange kibadde kikambwe nnyo kansooke nkuweekoko ku butambi buno olabe embeera nga bw'ebadde. Kifungoje ndio dada musamba wetogerera aliyenye ejinje mulemye embeera nno munnange ate bwetyo bwebadde kw'ossa na bino nkugambye bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula ku muyimbi Alien Skin tebibadde birungi n'akamu naye nno tetunnamanya bisingawo nti oba afunyeko obukosefu kubanga ndabye nga bali boolekeza munnange ate amayinja. Alien Skin emboozi ye eidinda ng'ava performinga ku St Jude ku mukolo gwa NRM. Now imwe abatabeere muleke mbawaire Alien Skin atuuka emmotoka dadi parkinga ku regional police ba parkinga ku regional police yaja yayemba bwamaze okwemba emmotoka baditoolayo badireeta wano nga ku St Jude ku St Fatuma ku church awo ku St Fatuma Alien Skin aveere aida anine mu mmotoka eibale lyatabuka eibale lyesosizanga oyinza okulowooza oti bali kuba masasi amabale galumuka banambwe n'amabale galumuka speed oti nsuumulo abaana baidi okukuba amabale babagataire mu nsuumulo achu nga speed ya mati akasaija butini alumuka bamwi airere ku St ku regional police amabale gavayo aje wale ku St Fatuma amabale gavayo finally yatuuka yaja yayingira emmotoka bamubinze emisinde amabale nga gaje gamutwaza paka ku baksi baida bayambuka awo bati bagwa ku Gabula Road awo wawonire n'okubula muku era abo baire ku main hospital babwe nakwe emmotoka denga detololereyo mu main hospital muri regional hospital emmotoka detololerawo oba ali kutupa damadi zaratidi tena kudimbula munwa bannange naye nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo ebinaaba bisingawo tujja kubeera nga tukutegeeza wano ku Geminati Yugi weekuumireko kubeera nga osubscribinga wali wonna kisobole okubeera nga kitambulira ddala kankwongereyoko wali ku muyimbi munnange ate King Saha ali mu kubeera nga yeesettingera munnange ate ekivulu kye ekigenda okubeera erugogo
mu concert ya 360 eside eno kyukamu 360 munnange kakati no alabiddwako wali mu lihaso naye ekibadde mu lihaso asose n'ayimbamu kaawo ku nnyimba ze kw'ossa ne mu freestyle ze mu katambi ako akabadde kafuuse etabbu ku mukutu munnangate ogwa TikTok. Bwe nti nno munnangate bwe nkoze gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna gwe biturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo ku Celebrity Wo.